wona kubeeraga nguba tujja kuba speaker kuba campaign kubinda yemwe muli kuwagirani timuli kwogera ebbugumu ku kifo ekya speaker parliament y'eggwanga Uganda lyeyongeddemu omwamba bw'oba otunuulidde obulungi ennyo ssaawa eno kuba kati ssaawa eno waliwo ababaka ba parliament bannakibiina ky'NRM actually ababaka ba parliament aba opposition n'ababaka ba parliament aba independent. Olwaleero speaker wa parliament abakulembeddemu ne bagenda ku kitebe ky'NRM wali ekyaddondo mu Kampala ku luguudo lwa Kyaddondo mu Kampala ne balangira mu Butonge nti bayingidde NRM mbadde ne musajja wa Yusufu Nsibambi nno yatula ku bantu amasanaze ng'agwire mu kalulu. Kati speaker wa parliament kyali okukola ali mu kwekuumira mu babaka okulaba ensonga y'obwa speaker ayongera okugiggusa. Nti ababaka bano baabeera nabo n'ayongera okubasaba akalulu. Speaker Ssebo busaawe no bacandidates abaakavaayo okwesobola nti tugenda kwesimbawo akyali waggulu nnyo obuwagizi alina bungi. Tewalaba bali omu emabega bali omu nga bagaa nti ffe kwe tufiira. Kati akulembeddemu ba Yusufu Nsibambi ba Agrobeni waffe ow'ekaliro baani bonna batutte ku kitebe kya NRM ne babanjula era ne bagaa nti ffe tuzze okukolagana bulungi ne NRM. Ali mu kuuma kalulu. Ayimana speaker wa amaani kuba amawulire gano gakwanda eri ababaka ba parliament aba NUP 10 baba bagire enda wa Uganda era nga sponsored by speaker yawardde sponsorship ne bagende abantu 10 wena wuwata bakali omu zashiri mubaka wondi Wenjeru uwo nani wange Wenjeru Rukanga wanupu timu yaka ni mu busogano bankubyewo mulimu abagire mu busogano bankubyewo ku masimu enda kubona nagwe nkubire kukulika ali bitamu kwa timusubiranga ye yagire anti gaba timugire ole yankobye ati oyo ate munakwino ne yasose zena nige mbanze Lydia Wanyoto olukala naye olwaba speaker lwesoze abantu alikuwerekera bugerekere Lydia Wanyoto wafe wembalo mutegeire ayingide olukala ayagala kifo kya Anita mo kya speaker alikuwerekera bugerekese naye nga ab'embaale bengi tebasobola kuwakira mundu oyo kuba bamanyi kwe Wanyoto agamba nti embaale ayagala sooka agikwate mubeere mu ttaano bweti mbaale neronda kati bw'avaawo asensera gye mu Busoga bw'avaawo jjukira nti Wanyoto atula ku lukiiko olwa Seeki ate jjukira yakulembera abakyala bonna mu ggwanga kati abakyala babadde bamukkiririzaamu agamba nti asobola okuzimbira ku kifo ekyo ekifo ky'obwa speaker n'asobola okuba nga bw'ati akiwangula era se batandise okusensera embaale abagambye nti ye obukulembeze tabusookedde mu kibiina ky'NRM mwali yabutandikira mu Makerere University mu mwaka 1995 emyaka nga 33 egiyiseewo katumusabire era we tulingirire n'embaale ye nebere tefuna yo okumukulembeze oyo wantomo munadala mu NRM nti wa amaani ino so we bava Wanyoto wabaviireyo n'alaga nti munange nsobola obwa speaker nga muntu amazima gene muwa gahead yena positioning okusinzira ku maani mutisaaga n'agaliwo gano mpozi ngaide okutunda kuberi okuberekana ingire wontonda erina basoke bantegere bali kwetega abasinga bali kwetega bala mpozi ekyo ayenze ndikwenda okutegera abasoga muri kuwagirani kuba musoga waife yavireyo yaida aho gende kwenda okusimba isira ali kati kye tulina okusooka okumanya obuyayo werebwe mulina mudofu busogo giraba yayongedde okwetemamu nti abasinga kye kijiri kujetemyamu abasinga babadde bamanyi nti ababaka ba parliament abagende wa mama Rebecca Etwala Kadaga nga abayise okusobola okujja nga luvannyuma lw'okuwangula ojjukira bayita bali eri ku Century nti abasinga bayinza okuwagira Namuganza olw'okuba nti Namuganza ne Rebecca Etwala Kadaga batambulya wamu naye kati ababaka abasinga bavuddeyo ate abadde batambula ne Rebecca Etwala Kadaga bagamba ffe tuli ku Anita Among era bano omuduumizi waabwe Ssebo gwe balonze ye waliyo Moses Muwanika anti ndikubuuza wakadaga eriyoki ndiramu ng'oli mumalirivu kwekyo eriyoki abali kulumukayo batuufu bali kunoonya gali kulya muzeeyi aza kugamba nti kange kakira kaife Ssebo embuzi ge bagisibaga erya abantu bano Kadaga Kadaga abantu bano okujjayo bajjayo nga Kadaga ali kugezaako okubebaza akalulu n'okuba kumaakuma okwira agalala ekyo yakola kirungi tiyali campaign ti yabwa speaker kati bano ge babasazeewo ne basani wakati were batulesere bato kumaakuma tuli kunoonya gali mugati weguli baba batuufu abasadde bali kunoonya sente baba wange of course era mbagagira candidate waffe gwe tulina ano mu Busoga mama Pasis Namuganza omumbeda
ye tali kulaga that seriousness nti